neyanzege MC kati gwoliko kati nze siri MC kati gwoliko neyanzege mbaniriza mwenna mwebale kujja ku press conference eno press brief. I want to say thank you for coming. Thank you for honoring my invitation. Amanya gange nze Daggy Nyce. Njagala okwebaza ba sponsor bange bonna Flora Events oyo tutambudde naye ebbanga ddene era we yafuna omukisa guno nangamba Daggy ngenda kujja and I will make sure nti I bring color, glamour and beauty to your day. And I want to say thank you so much. So we are looking forward to see the picture you are bound to paint come that day. Omukyalo ono Hillcrest Insurance bebakwasaganya insurance ensonga za insurance zonna mbeera mu office yaabwe ne mbabuuza ebibuuzo bingi byesitegeera kati stage weegwa kati amataala wegafa kati emizindalo wejabika kati wono oluzungu yalulina lwonna motoka simanyi health simanyi medical simanyi ani. So I want to say thank you for jumping on board to come and be part of the event. Chemanyi muja kutusomesa olunaku olwo. Thank you. Galaxy FM, family yange, Mr. Henry, Galaxy FM, Kagwira Obet. I want to say thank you so much. Galaxy TV, mwechensingo bagalako mu nsonga yonna is pushing and fighting for Ugandan music. Era njagala okubeebaza okutandikira ddala ku mukulu wammwe paka kwasembayo. Don't stop the fight. Ensonga ya Ugandan music. We must fight for Ugandan music. The hashtag should start being Ugandan music must win. Kubanga nze mbadde n'abayimbi ebbanga lino lyonna, I know their pain, I know their grievances. Bagenda ne baleeta abayimbi okuva mu nsi z'ebweru, omuyimbi n'asaba emitwalo 2 egya $, ne bagimuwa nga tebakaayanye namu. Emitwalo 2, emitwalo 3, miliyoni 9 ne bakimuwa. Omuyimbi w'e Uganda n'agamba munteke ku event eyo, mumpeyo miliyoni 10, ate ne bakaayana shia. Ne baluma ejjiiko. Gwe waawano? Gwe wakuba juzi wali ku mbaga ya muganda wange? Gwe wakuba luli wali ku kivulu kya Galaxy? Era naawe oyagala 10 ne weebuuza. We ali ku Galaxy teyayimba? We ali ku mbaga teyayimba? Ye si muyimbi. Ne baleeta abayimbi wano ne babatimba ku billboard, omuyimbi w'ewaka ne bateekako linnya lye. Ne bamuteeka eno wansi eno ne batimba omuyimbi owakabi ow'ewaka ne bateekako linnya. Also featuring nga oba ovuga mu moto kuyinza n'obutalisoma kubanga ekifaananyi kyoli kinene nnyo ne bamuteeka eri wansi. Kati tutuuse ku ssa nti ne billboard ba brand ambassador bateekako baabweru. Whiskies ani bateekako baabweru. Ne weebuuza wante tulina bantu basobola ku representinga mwengo ogwo kubanga bagunywera Kampala. Zino Bala Brim Lounge Nexus bwe batunda omwengo ogwo. Era bagunywa baawano ba Uganda. Neno itawali ku golf course n'olaba abayimbi balala be bali ku whisky gw'ogula ku ssente zo. N'otalabako Juliana, n'otalabako Irene Ntale, n'otalabako Rema, n'otalabako ani Lutalo, n'otalabako abayimbi tulinanga kyalo kiramba, n'otalabako muntu wadde n'omu. Nti they are believing in the outside more than what we have at home. Ugandan music must win. Ugandan brands must win. So Galaxy FM mbebaza okukola ekintu ekyo. Nti nze mbeera ku Galaxy TV, nze nkola ku TV. Ne the few times nze choosing okola ku TV na ndaba Galaxy, I see Ugandan content okuva wenjiraba paka wenkowa. I see Ugandan music. And we pride in that. So Galaxy, thank you. Thank you for joining my drive. Thank you for joining my fight. Brim Lounge, njagala obebaza for believing in me. Oyo mukulu wange ye yampa opportunity ku Laughters nga tutandika. Kirungi ne Chiko atuuse, Madrat and Chiko. Bebagenda okubeera ku stage okubeera ba pilot b'olunaku. Chiko, welcome. Chiko can testify we twatandikira ku Laughters. These were the brain masters. Bano be basoma ekintu ekyo. Alex Muhanji kyonna kye bakola olunaku olwaleero, ba Chiko kye bakola. Platform eyali ey'amaanyi esingirayo ddala. Ndoza we shall all agree ava ku Laughters. Yono mukulu wange Brian. Era Brian kyensinga omujjukirirako nti olunaku Kasukulo yalwana ne Eddie Kenzo. Poliisi nejja ku Laughters. Brian yatugamba sigenda kuddamu kuleeta abayimbi mu bbaala eno. Mulaba kye mutaze okola bbaala yange. Ne mugamba ojja gumira embeera kubanga eyo industry yaffe.
Tewayita wiiki 2 abayimbi abalala 2 era ne balwana mu bbaala. Tewayita wiiki 3 badiji ne balwana. Omukulu n'ayagala okuggalawo ebbaala oyo gola. Ne mugamba endongo bwekyo bwetambula ojja gguma. Endongo bwekyo bweri kyo kidefining endongo. Naye yaguma n'agibeezaawo n'apromoting abayimbi bangi n'ateekawo Ugandan night feba MC n'atuwa platform ne tupushinga brand zaffe. Brian, I want to say thank you so much. Kati alina wali ku Brim Lounge babeereyo abayimbi bangi basamba omupiira bazanya lawn tennis bakola ki babeerawo buwaate. Era still has opened doors for them. Don't stop. My family of NTV and Spark TV, 100% gratitude. Thank you for the platform. Thank you for the opportunity. Thank you for the environment. Thank you for all the technicalities. Thank you everything you have taught me. Self-expression, confidence, my career building. I want to say thank you so much. When I came to you, you didn't even blink twice. You just said, we shall nice it up for you. And I want to say thank you so much. Aquafina and Pepsi, thank you for believing in the drive. Thank you for believing in Ugandan music. Because when you mention it is Ugandan music, so many people badde bambuuza. Naye kyogamba musobola okuba pate nga mukuye bukubi ndongo ya Uganda. Kisoboka. Nemutateeka mu ndongo yaba Davido yabaani. Ne mbagamba enkuuka baakubayo Davido. Omubeera mu nkuuka. Bakuba kadongo kamwe essaawa 3 ne bakuba endongo y'abagome essaawa endala 3 ne bakuba n'eri Urban essaawa 3. Size essaawa 9 muba temuzinye, muba temukyakadde. Nga wakutte wano abayimbi b'e Uganda n'ogamba buli muyimbi mwagalamu ennyimba 3 oba 2. Oyinza obbamalayo. Obudde tebukya. Tebukya. Ng'ogambye buli muyimbi mwagalamu ennyimba 2. Okuva ku munene paka ku mutono asembayo. Gwe Pepsi ne Aquafina mukola ekivulu ekyo musobola okukola week namba. Ng'abayimbi tebanaba kuggwayo ssebo. Nimbi oba sirimbi. Galaxy balina ekivulu kyabwe. Ekyabwe ekya zina. Mukozesa abayimbi bameka? Ba Uganda bonna buli omu abaako. You even know the number? Tosobola bamala n'obamalayo. Mugenda okumala ekivulu nga baweddeyo bo? Tebasobola kuggwayo. Bangi. Kati abantu basinzira ku kyogamba mu Ugandan music tetulina content. Tetulina bayimbi. Tetulina kutuuka kusalira gantu we can fight for Ugandan music. Bava ku kyokwogera ekyo. Simanyi naye ndowooza tukyalina okitereereza wansi. But then at the end of the day, fe we tukola ekyaffe. Buli omu ajja kudda mu line mpola. That's what I can say. If we can have 10 more Daggy Nyces abakoze ekintu kye badde bakola abataddeko ettaffaali, we shall eventually get there because endongo gye mukuba wano ey'abali fe yaffe eri tebagikuba. That's what you need to understand. Kati eyo point gye mbadde ngenda obbazzaako nti endongo gye mulwanirako ey'abasajja abo ffe tebatumanyi tebatuyisaamu. Nze I've had the opportunity of working on the biggest entertainment show in Uganda, NTV The Beat. I have had the blessing of interviewing so many international artists. Buli muyimbi ajja ku show mubuuza, do you know Ugandan music? They don't know. Buli ajja ku show mubuuza, the biggest number of them bava Nigeria. Mbubuuza, do they play Ugandan music in Lagos? Angamba, my brother. My brother. I'm just thankful that I'm in Uganda. Obabuuza, name 3 Ugandan musicians you know. Bakuwulira Eddie Kenzo. Bakugamba Eddie Kenzo. Bagamba this one, Chameleon. We know Chameleon. And that's it. Nobabuuza naye mukuba ku ndongo yaffe. No way. Muganda wange yagenda Nigeria bamuyita Jonah. N'akomawo n'angamba yatambula mu bbaala ndowooza nga 10. Bakuba Nigerian music paka omusana we guvaayo. Bakuba n'owaabo wakadongo kamu olulimi lwabwe olwo lwe boogera. Oba baluyita batya? Oba pidgin oba jollof oba simanyi. Naye bamukuba paka. Nze nafuna omukisa n'entambulako ne ngendako mu America. Ne bantwala mu klabu zaabwe. Abamerika balina street e California balina klabu nga olaba okuva wano wetuli paka nga oba paka nga Ntinda. Street yaabwe yonna ya bbaala. Bbaala zaabwe ziri demarcated. Eno ekuba R&B. Bakubuuza oyagala ki? Ti R&B eyo. Eno ekuba rap. Eno ekuba crank. Eno ekuba soul. Eno ekuba old school.
eno ekoba oldies, eno ekoba natambula street yonna ne babuuza eriwe ya Africa. Ne bangamba, no man, we don't have that. We don't have that shit. Bakikugambirawo straight. Tebamanyi. They don't. Nenjiga neŋŋamba ekitegeeza ffe bye tudde e Kampala ne tugenda mu bbaala n'okuba all I do is win n'okuba esseeti nnamba. Tuli ku kifu. Kubanga abasajja abo bajja wano n'obawa interview ne contact tagikuwa. Bakuwa manager. Nze ngezezzaako okunoonyaamu akasente mu basajja abo bakuba oluseke. Nga ogamba manager mpa contact yo. N'agikuwa. Kakati buli lwe tukuba oluyimba lwe ku TV nga nkolayo ka recording nga nkaweereza manager. Nenkaweereza manager. Nenkaweereza manager. Nenkaweereza manager. Nempeereza clip ezisuka mu 100. Not even one reply. Kugamba nti thank you my brother. They don't need us. Tebatwetaaga. Era lumu nagamba producer wange twakola countdown ku NTV buli lwakuna the 20 biggest songs in the land. Nengamba producer wange, you're wasting time. Nga tutweetinga Chris Brown at number 1. Chris Brown second week in a row at number 1. Mumutaginga Chris Brown 6 weeks in a row at number 1. Chris Brown 10 weeks in a row at number 1. Wadde n'ekitundu kya tweet okulaga nti yabalabye. Naye n'otweetinga wano Rema Namakula at number 10. Ogenda okola Rema nga yagizeemu tweet. Ogenda ku Snapchat nga agitaddeyo. Ogenda ku status ye nga kweri. Ogenda okola nga agisharinze. Bannange we are trending at number 10. Bannange Rema n'omugwamu bugwiwa n'osanga omuyimbi wali n'agamba bannange Daggy weebale nalaba lulinga mukuba ndongo yange thank you. Numumbi najja mu bbala n'akusanga ne concert n'akusanga n'agamba owaayi neeyanziza mwebale kulwanira ndongo. Ate bwe mubale ne mufuna ebizibu ate ne mugamba abayimbi tebayamba. Ate nga be muyamba bali bweru. Be mu powering. Gye mukoma ba powering gye bakoma okufuuka famous and popular. Gye bakoma okugenerating income. Owo gw'olya naye wano oganya omupowering. So takyafuna booking. Ate oyagala akuweyo ku kasente. Ate bakugamba talina ate n'onyiiga. N'omukuba. Nodda ku show n'omukuba okumufiirako obufiizi mukopi mukodo biki. Tomuwagidde. Tafunye booking. Talina kyakoze wiiki 3. Oli mukuba Wizkid. Oli mukuba Chris Brown. Ogenze mu bbaala okubye endongo essaawa 3 okuba bazungu. Nze naleko ne mu bbaala kati ze kankubuulire nze entalo z'aba DJ nzibaddemu. Nze naliko mu bbaala nga ntudde ne Irene Ntale nga atudde awo. Irene Ntale oyo gw'olaba. DJ yali akuba n'akuba endongo okumala essaawa 2 non-stop nga tayisizaamu Irene Ntale. Ekintu ekyo kyannuma ku mutima. Irene n'ayimuka n'agamba nze kamwegambire. N'agenda n'amugamba ssebo ndi muyimbi. Tojja kufa bw'onkubamu eddakiika 3. Ndaba abantu bwe bareceiving ki endongo. Kati ate oyo Irene yakikola bw'atyo. DJ omulala yakuba endongo eyo nga Kamiri atudde wali. N'akuba essaawa 2 nga tamuyisizaamu. Kamiri abugyamu bujja laptop. N'agitwala. Omumanyi DJ gwe njogerako mumumanyi. Mwogere. Omumanyi ne bagamba naye banaye omusajja ono. Omugenzi radio we baakuba endongo nga waali ne batayisamu music wa Uganda yakwata laptop n'agisula mu pool. You remember? Nagamba tuli wano, tuli mulumbe, muli mukuba nyimba, mulinga abatalaba nti weetuli. Mukube ku nyimba zaffe, tulina ennyimba z'omwoyo. Mukube ku nyimba zaffe naffe tulagere nti naffe mutulaba. Okitegeera? So, let us fight for Ugandan music. Ugandan music must win. 10 years of Daggy Nyce, the direction has been Ugandan music. Let's win. I'm happy for you, just know that. Daggy at 10. Okitegeera? Kuba Daggy kyayogedde ku lafters awo twali ffenna nga tukikuba 2014
naffe tuzze nga tuli baakabi nga tusabula. That's why Madrata and Chico, we are also celebrating 10 years in July. Yeah, Madrata and Chico at 10. Over 10 years of Madrata and Chico. Nacho chiyaba kyakabi. But of course, chenjagala nnyo ku Daggy Nyce afaayo nnyo ku music industry. Ayagala nnyo abayimbi ba wano. Zonna point zoyogedde ntuufu 10 ku 10. Lwakuba nti abantu baffe tebakkiriza okitegeera nti abayimbi baffe baakabi ate basobola okuba omuzigo tukola ki. So nekigenda kuba DJ okitegeera kozi bw'otunuulira abayimbi ng'aba Nigeria ndowooza bo bafuna contacts ez'aba DJ aba wano okitegeera bw'afunayo akantu akaweereza DJ n'akafiirako gwe temumanyi nti DJ afiira ku luyimba eri afunamu akaki akasente ate mu kufunamu akasente ayagala omuyimbi owa wano naye akole kyekimu akole ki naye oluusi ekitaliwa Nigeria nti bo bakuba buki bukubi bakuba Davido bakuba ba Wizkid bakuba biki nosanga nga n'omuziki gwaffe wano e Tanzania teguliyo neffe nga tufiira ku Diamond ekitegeera so nkwebaza olwekyo tukimanyi kigenda bakyakabi mujje in big numbers bassebo ne bannyabo. We are celebrating Daggy Nyce at the same time. We are celebrating our music, Ugandan music. So tubeewo Madrata and Chico tugenda kubaawo n'abayimbi bangi. Line up nagirabye tesobola kuggwayo. Bwe tutandika okuyimba, bwe tunatandika okusumulula. Bannanga abamu tebajja sobola na kuyimba ate ng'obudde bukedde. So tumanyi kigenda bakirungi. Madrata and Chico tugenda kikwatamu nga ffe tutambuza omukolo tubeerewo 27th, right? Yeah, egenda kuba Saturday. Tubuze ennaku ntono nnyo. So mwebali kubaawo, mwebali kutwagala. Nange nzereete tubadde tuli mu nnaamu naye mbadde nnina okubeerawo. Thank you so much. Yeah. Tweyanze. So olunaku olwo nga 27 tugenda kubeera wano ku Nexus. Tukoze table policy. Tutunda mmeeza. Tulina mmeeza eya akakadde kamu miliyoni emu etuuza abantu 8. Meze jirako chupa ya whisky, mixers, ne jirako ne plata emmere. Tulina meze y'emitwalo 5 etuuza abantu 6, ejirako chupa ya whisky ne mixers 5 nga tekuli mmere. Then beyond that, anabatasobodde kufuna meza. Because people have given me so much, I'm using this opportunity to give back to them. Atasobole kufuna meza aja kuyingira mu kivulu for free. That is my token of giving back to them. Bwerere, for free. So, anabata sobode ku affording a meza, oja kujobere bupate for free. It is my way of giving back to you. Absolutely for free. Tugenda kugulawo gate za next exactly by sawa ndowooza nga 8 ogw'emisana. Kuba open. Endongo ejja kuba enyooka because line up nene. Tugenda kuba ne ba DJ banji, tulina ba MCs banji. Eno stage eri open. It's a celebration for Ugandan music. So every MC alina kyasobola okulagawo ajja akirage. Buli DJ alina kyasobola agisitule laptop ye ajja alage kyasobola okukola ki okulagawo. Tulina abeeka band be bagenda oku offsetting party entuufu. Be bagenda okuyimirira mu stage kubanga twazudde nti abantu baagala nnyo live band. So abeeka ne bagamba mutuwe chance tujje tubaweemu abantu batulabeko. So bagenda oku offsetting party bwe banaagimalira maybe by sawa 5 performance zigulewo officially zitandika okunyooka. We nabanyingira ku stage surprise weeri ajja okundeta ku stage naye waali. Njagala okwebaza mikwano gyange gyonna abasazeewo okumperekera. Mikwano gyange gyonna okuviira ddala ku Eddie Kenzo. Eddie Kenzo ye yampa idea twali ku governor. Bwe nagamba Kenzo nti mpezeze emyaka 10 mu industry nangamba sebo olina okubaako kyokola obuildinze family nene mu industry eno. Ne mugamba mbadde ngenda kola bukozi post mpandiike nebaza abantu. Nangamba no. Nangamba tegekayo ekintu tuku-celebrating. Nangamba kola ekintu nze neba n'aba abantu 2 Daggy nja kujja mbayimbire. So we nabuuza ku Uncle Bebe Cool nangamba definitely 10 years is a long time. Kola ekintu naffe tujje tukwebaze because tojja genda ng'osaba buli omu ssente.
but the best way abayimbi gye basobola okwebaza to thank you in return is to bless you with what God blessed them with. Era nga gwe kola nze nja kujja nkole ki nkuyimbe nku blessing because you've been part of my journey. So njagala okwebaza buli mukwano gwange yenna okuviira ddala kwasooka paka kwasembayo. Omukulu Mayanja Dr. Kamiri eyanteekamu omuguwa n'aguteeka mu mukono n'ansika n'angamba jangu oyingire endongo properly otambulire ku nze. Njagala omwebaza. Thank you so much. You've taught me a lot. Era olunaku olwo ndowooza nja kufukamira nkwebaze bulungi ng'ensi yonna eraba kubanga gwe wampeera ddala platform entuufu ne opportunity ensi okundaba nti I can do what I do today and what I have done for the past 10 years. I want to say thank you so much. Njagala okwebaza mikwano gyange abakkiriza okubeera ba host Madrat and Chico. The stage is yours that day. Njagala okwebaza Sheila Gashumba okukkiriza okujja okubeera host olunaku olwo. Bantadde ebbali abakulu bano bangambye ssebo beerako ebbali naffe twefugeko stage olunaku olwo. 100 stages is a long time. Zonna nzikubye. So nabo banzizaako ebbali katono bangambye kanaffe twefugeko stage. Njagala okwebaza Douglas Lwanga okukkiriza okujja okubeera host. Njagala okwebaza Katamba MC Cats okukkiriza okujja okubeera host. Abayimbi mwenna kino kankiyiseewo okubalaga the value of gratitude. Kino ngenda kiyisaawo nga mwena mukiwulira. Tewali muyimbi agenda kulinnya ku stage nga musasudde wadde shillings 10. Buli muyimbi gwe mulabye ku artwork yampadde blessing ya bwereere for free. Ngambye Daggy, you don't have to pay. Over the years what you have done for me, I have given you my blessing that day for free. That is the value of gratitude. Kikuyigiriza ki nti kola ky'osobola n'omutima omulungi. Your payment will come when you least expect it. Nze ninze emyaka 10 and Saturday is going to be a day of telling the story of what I have built over the years. I hope you can also pick a lesson from that. Byebyo byange. Njagala okwebaza aba sponsors White Lion Umbrella be batutte ekivulu kino. Njagala okwebaza Hanks Media be batutte ekivulu kino be bakiri mu makati mu nteeka be bakiyimiriddemu. Era abawala bali abo aba White Lion bambadde Sport Me Out. Balina talent search egenda mu ggwanga bagiyita Sport Me Out. Bagenda banoonya talent. They are looking for the next big star. So bagiyita Sport Me Out. Ogenda n'oyimba ne bakuteeka ku social media abantu ne bakuvotinga. The winner, I am told, agenda kufuna package y'okusasulibwa school fees because banoonya baana bato. They will pay for your school fees for a given period of time and pay for your studio time and make connections to producers n'abayimbi to grow your talent. So genda ku social media platforms onoonye Sport Me Out, noonya Kim Hanks, noonya Hanks Media and submit. Bw'oba olinayo omwana nga muto ng'ayimba omulenzi oba omuwala mu recording a video ogiteekeyo egende. Never know, you might be the lucky person to make the next superstar of that day. One more time, I want to say thank you to Aquafina and Pepsi Cola. Satu Kagwirawo Galaxy TV ne Galaxy FM of course. Fenga bakagwirawo kusooka twagala okuyozayoza Daggy Nyce okubanga asobodde okuba ekintu kino okumala emyaka 10 sinti buli omu asobodde okubanga akikola. So that's not something we take lightly, and whichever opportunity that we get okubanga tuteeka ettaffaali ku industry yaffe eno. Temumanyi nnyimba mmeka Daggy Nyce zaakubye, temumanyi bayimbi bameka baakutte ku mukono. So definitely waba ajaguza emyaka 10 ffe nga abakagwirawo tulina okubanga tubeerawo because era audience ye be bavubuka abalaba emipiira ne basiba akapapula. Musobola omulabirako ekintu kyafuuse nawe ali eyo essaawa zino nobeera inspired n'omanya nti buli kimu kisoboka. Then of course ng'abazinyi, first of all njagala obeeyanza ozina. Mwebale kuzina nno muzinidde ddala ate naffe tukyazina nammwe, then n'abakonkonyi mwebale kubanga mukonkona. We are all about Ugandan music, 100.2% Ugandan. Kyova olaba Daggy Nyce tuliwo muwagira.
because teri muyimbi munene gwogenda kwogera wano mu Uganda ng'erinnya Daggy Nyce talimanyi oba nga teri mukutteeko. Teri muyimbi avuddeyo kati mu mugigi guno omupya oguliwo asobola kugamba nti Daggy Nyce tamumanyi oba talina ngeri gy'amuyambye. So if we support Ugandan music, we definitely have to support the 10 years of Daggy Nyce. Thank you. Thank you so much. Hale, Kura Flora Events, nsaba munzikirize ebimu byogereko mu Luzungu. Flora Events is an events company purely, but it mostly does, actually it does all events, corporate events, social events, it does everything you might want. We have a flower home right at Arena Mall. If you want to find us, it's under the escalators. And we do all sorts of flowers, bouquets for gifting. Sometimes people lose their family and we're very honored to be in position to do wreaths for them. We do birthday parties and baby showers, almost everything you can think of that events are part of. But our biggest thing that we love is to make memories with people, and we're very passionate about events and everything that comes along with them. So try us. You can always check us on our Instagram and Facebook. It's Flora Events UG. Please try us. We have almost everything that we do there, and we're more than happy to have whoever would like to do an event with us, because it is our pride and joy. Thank you. I'm glad to be here. As Hillcrest, we are very happy to sponsor this event, to be a part of the sponsors, because we believe in what Daggy Nyce is doing, entertaining the people. That's why we're able to sponsor him, so that more people may feel the joy he brings. So as Hillcrest, we are into insurance brokerage services. We do insurance intermediary, and we give insurance advice, consultancy in insurance. So for all your insurance needs, we are always there to help you through and lead you through the insurance process. As you know, in this country, people don't like insurance. So as Hillcrest, we are there to make you enjoy insurance and not have any bad stories about insurance. So Daggy Nyce, we are glad that we are part of this event. Hello. New one capacity is building. I'm the director of Brim Lounge, and we are proudly associated with this event. Brim Lounge, as the name goes, it's a bar and restaurant. We own services in Dala. We have sports. We have lawn tennis, we have basketball, we have mpira, and in the very near future we are opening up pools both for adults and kids. Tusangibwa mu Kirayi Bwate ku kikubo ekikiro okuva ekirango de Kasangati. So as Brim Lounge, we are happy. We've seen Daggy go through this. Right from the from the time when we opened, abadde naffe era abadde naye akolera yokko ate era I'm one of those people who used to own Laughter's Comedy Lounge. So Laughter's we yaggulirawo, of course Daggy yali atandika butandisi ne tumuwa chance to showcase his talent. Nga bwe mumanyi, Laughter's those days was very popular with artists, so it was a hub for artists. Kati bwe yali akolanga ebintu bye, of course n'abayitanga ba artists nga bamulaba, era jjane ebadde mpanvu. So we are very happy. 10 years is not easy to make it in the game and still stay on top. Daggy Nyce, we are so proud of you. Category eyokubiri, bwe muba muwulidde erinnya lyange, abaalabye interview mwawulidde nga akozesa erinnya erya Isubiikalu. Ate nange mbaganze Brian Isubiikalu. So I'm his elder brother. So I'm also here representing the family. And as a family, naturally, we know the journey from A to Z. It is not for me to repeat it. It's just that we are so proud, immensely proud. And as a family, we are trying to make sure that on the day, we at least mobilize 10 tables of 1M each. I think
that will be gratitude, that will be just to showcase that we are proud to be part of this. Continue, young bro. Thank you. Okay, amanya ganeze Joy Achayune and the colleague wa Daggy Nyce. What I have to say about Daggy Nyce is someone so special, is someone to work with. It's very easy to work with him. He's someone so loving. Ayagala nnyo omulimu guno. I think he has done enough for the entertainment industry. Daggy Nyce, eno milestone gyatuuseeko 100 mics, 100 shows, 100 stages. I think wano tulina omuwera his flowers. This is a time to celebrate a talent abamu gwe mutamanyi naye nga he has done much for the entertainment fraternity. We Spark TV and NTV being his other family, nga tujjeeko family yenu eyogedde, tubadde tulina okukaminga on board tukole naye because he's our very own. Atenga he has gamed it up all. So we have to celebrate him. Tulina omujagulizaako, tulina okubalagana mu nti is worth to be celebrated. Is someone big in the industry. Nti akolaganye n'abantu bangi. We've seen Daggy Nyce nti omu ku abo ba MCs oba abantu abalwanirira Ugandan music. Daggy Nyce agenze ku shows nyingi nnyo nga advocatinga Ugandan music abeere played. Muve mu Nigerian music. Daggy Nyce ayina engeri gy'akyusiza MCing gundi bakiyita batya bwe bagiyita okwe-MCinga nga olaba nti ayagala nnyo Ugandan content. Si bano abagamba nti katukube Nigerian, katukube simanyi Abajamaika baani abo. So he has done it all. This is the right time mwenna abali eyo nga muli mikwano gye mumukkiririzaamu mukaminge on board era ffe nga Spark TV ne NTV tweyama nti tugenda tambula naye. We are going to be with him through it all. We are going to support him where need be. Tetujja mulekerera nammwe abali obami badde nsaba come that day mujje mu feeling up Nexus mumuwagire mumulage love than ogamba nti Daggy agenda nga tete tumu celebrate nze and that's all. Mwebale nnyo.